yona yosinzidde okubeera nga tekubeera Fahad Pro UG gwe omukutu koli ku video tetake kiga likinga sharingirako abala kaboxako comment section kajja kubeera open wansawo nawe tekigenda kubeera nga ate osula endowooza yo okuzizira ensonga nawe bwogenda okubeera nga ate ozewulyako ensonga zenjagala okubeera nga tetandika nazo nsonga za muyimbi Edirisa Musuza atwaliddwa nkaguddeyo era ng'ebyama bivuddeyo oluvannyuma okubeera nga temunange yavuddeyo nnaku nga bbiri ziyise nabeera nga temunange alumbagana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform nono bwe yabadde ku interview emu yavuddeyo neyeewuunya nnyo abantu obutasiima era nga yavuddeyo n'agamba nti omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform ye example ekyasize okubeera ennungi era mbu omusajja oyo yakola ssente alina ebibugaga bingi nnyo yazimba amayumba alina biici y'amaanyi nnyo ennyumba ye almost ebalirirwamu obuwumbi bwa ssente naye mbu yagenda okubeera nga temunange asiima byasobodde okubeera nga ate akola naddala ku mulembe gwa President Museveni era ng'olwamala okubeera nga ate akola interview eyo abaana bavuddeyo nobeera nga temunange bamuyisaamu egaali y'amaanyi era kubeera nga tebikuterawawo naawe osobola okubeera nga ate ensonga ozewuleku wansawo naawe tekigenda kubeera nga tasula endowooza yo okusinzira ensonga bwogenda okubeera nga ate naawe oziwulira bwe naba nkugjeyo n'obutambi bulala bungi nnyo ogenda kubeera nga tebukuterawo awutula butuzikalira video ntereka kiga likinga sharingirako abala comment section akabox ako kajja kubeera open wansawo naawe tekigenda kubeera nga tasula endowooza yo okusinzira ensonga nga bwogenda okubeera nga ate ozewulirako tulina Sheikh Ashraf musomo wa dduwa enamba zisimu wansawo ziyita ku bisitikazi omunonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe ebikyaganye bijja kubeera nga tebisumuluka obulamu bubeere nga tebukutambulira bulungi nnyo omaridadi sana kamba ensonga zino eza Edirisa Musuza sako n'obutambi obulala bungi nnyo tubaawo Kenzo kyebuvuddeko nakugamba nti omuyimbi tanoonya ssente omuyimbi anoonya luyimba oluyimba ne lunoonya ssente Kenzo Mukama akusitudde naye ogaanye okukkiriza nti Mukama akusitudde erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi yonna naye okyali Uganda ku bu YouTube oyogerera ku levu baliri pazo kwe boogerera oyogerera ku levu ba chicken kwe boogerera olikkiriza ddi nti Mukama yansitula nange nnina okwambuka oba ovuga gudda kyennyuma nga togenda mu maaso kubanga bwe weetegereza Kenzo w'emyaka 5 ne Kenzo w'omulundi guno olaba nga Kenzo alinga apangulukuka obupanguluku saakula dda wansi atambula dda mabega Kenzo erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi naye weetadde ku levo z'abaliri pazo nga Storm Lamba ali ku levo y'aba Diamond Platnumz oba eyalibadde ali ku bu YouTube e Uganda ali mu kuloma Bobi Wine agaggawalidde mulembe gwa Museveni ataddewo opportunity Bobi Wine naga ebibuuzi by'abaana ba Pitu ate yagaggawalira mu gy'ekinaana yagaggawalira kuzaani era kuza Museveni Bakamulu abasajja abaali abagagga ab'ensi bo baali bakumulembe gwani era ba Museveni ate abagagga b'ensi endala era bagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni oba bagaggawadde lwa Museveni then ate abaavuwadde bo tubabale nti baavuwadde ku lwani bekiba nga abagaggawadde credit eyo tulina kugiwa mwami Yoweri Kaguta Museveni Kenzo bw'osalawo okwowa amatendo n'ebikyamu ebiri opposite amatendo obeera olina okubikola ki kubitwala Museveni bw'aba yagaggawazza ani ayavuwaza kuba abagaggawadde batono bw'obageraageranya kuba avuwadde naye ababiri abagaggawadde abo ba Museveni credit tugimuwe wabula abaavuwadde abo bo tebavunaanyizibwa ku Museveni mwe abaavuwadde mugende mukole musiriwala nga be bangi teri gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo bw'aba nga tewaliyo gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo ate lwaki eza Bobi Wine yo gavumenti yeba yazimuteeramu lwaki yateeramu Bobi Wine ssente mu nsawo nange yeekolera idongwa tenteera ssente mu nsawo wabula minzaani ya Museveni mugiwa bingi minzaani y'ebibi ate yo gye muwa Mukama abaavuwadde enteekateeka za Mungu
ababiri abagaggawadde abo ba Museveni tukubise obugagga bwa Bobi Wine tugabanyiseemu obugagga bwa Bobi Wine buli munnayuganda tumuweeko ebitaano tulabe oba afuna then awo tumanye nti Museveni yensonga lwaki Bobi Wine agaggawadde nti n'obugagga bw'otenda obwa Bobi Wine tebusobola kugabanyizibwamu bannayuganda bonna buli omu afuneko nnusu 5-5 oba buli omu afuneko nnusu 10-10 tekisoboka naye ng'otutendera abaavuwadde ezo nteekateeka za Mungu ababiri abagaggawadde ezo nteekateeka za Mukama yawe era yajjawo lwaki ono awa buwi mu kujjawo tabaye ng'ate ye Mukama ne bwe tufiirwa tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun yawa era yajjawo lwaki ate ye Museveni awa buwi lwaki mu kujjawo tabaye ng'ate abagenda be bangi okusinga abakola ki abamerukawo mu bugagga so ng'ate ye Mukama atta batono n'ayingiza bangi ku nsi naye abatono batta n'abayingira abangi byonna byange naye awa abatono abangi ne baavuwala oba abangi ne babeera abaavu ayagalako kimu abo abaweereddwa mu abataweereddwa gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo kyokka bano beegamba nti gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo ate basolooza emisolo ne weebuuza esolooza kiki kyetatadde mu nsawo ani oyo awala abanja gy'abeera teyawola so zinandirowooza nti kati Kenzo oli ku level nnene ekituufu ezo discussion zeetaaga bano bannoonya kyakulya waliwo ekiseera ekituuka ng'omuyimbi nga ku level ya Kenzo tokyali muddu wa ssente nga ssente ze zirina okubeera omuddu wo nakugambako ndowooza myezi nga 7 oba 8 emabega ebiseera Diamond we yajjira mu Uganda n'oloma mbu simanyi atutteeza kofi nnyingi n'ebirala nenkugaa Kenzo omuyimbi talina kunoonya ssente omuyimbi alina kunoonya hiiti era we wakubanga hiiti nga ffe bapromota n'emmotoka tugikugirayo nga tugikukwanga ojjukira ebiseera mwe wakubira stamina wakwatako ku ssente nti ogende mu bondi ogule emmotoka wayina oluyimba nga lugenda kugula ki emmotoka omuyimbi kasita okuba hiiti automatically ssente zigenda kuba zeereeta bwe wakuba City ya Ross ye yanoonya ssente gwe tewanoonya ki ssente wayina kunoonya bunoonya hiiti kakati omuyimbi amaanyi n'obudde bimalire nnyo mu kunoonya oluyimba so si mu kunoonya ssente kubanga ssente z'ogoba ziyinza okukulema okusanga naye ate bw'okuba oluyimba lwangu lwakusanga ssente than gwe yensonga lwaki wafuna bookings mu Caribbean wa continent yonna wagikuba Kenzo wasitula abazungu wayimbisa abazungu Oluganda yeggwe muyimbi akyakikoze ssente ne zeereeta naye omanyi lwaki zeereeta hiti yazinona si ggwe wazinoonya ssente ze zankunoonya nkugambye oli ku level nga ssente si ggwe alina okuzinoonya nga ssente ze zirina okukunoonya azironga azo olina hiti naye obudde obukuba hiti Eddie Kenzo wabuvaako obudde obunoonya ennyimba ennungi wabuvaako wayingira obudde obunoonya ssente so nga ate bwe tuteeka ku minzaani ssente z'ofunye wakati mu kuzigoba ne ssente ze wafuna nga zo ze zikugoba ziriwo ezisinga kubanga ne z'onaagamba nti ozifunye gwazigoba wasooka kukuba hiiti era hiiti ojja kwesanga yina ebizikujjiddeyo yimba Kenzo tosuula ddamula watuuka bukyali nga Diamond yakusookayo akyayimba akyazinoonya osegeera yimba tokkuta ate nga tonnakkuta kubanga singa wakkuta ate singa toli ku YouTube kwogera ebyo by'oyogera kale kiri okke okunoonya ssente oba osanga kuba muyinza okuganjogeza bwavu ozinoonyezaawa Kenzo yenna atudde mu bassakuuzi eyalibadde ku BBC kyokka naatule ku bassakuuzi ng'ayogera ebyekitegeevu kale naye ng'ali mu mboozi z'abaana ba kyakubiri who is better mother father dibeeti z'abaana b'ekyokubiri kyekisinga omugaso ku mazzi n'emmere kutata ne maama otwalani
ku Nansi ne Tichani asinga debate z'abajjegga nga z'olimwe wa Faruku Sakuuzi nga kannammwe kabeera ku zi BBC ku zi CNN wa ate ofunye omukisa ensi yakuggulira gwe wennyini gwe weggalira kuba tewali Diamond watuula wootasobola kutuula tewaliwo wayimbira wootasobola kuyimbira tewaliyo kolabo gyakola gy'otasobola kunogayo kubanga buli watuuse osobola okutuukawo but maintenance omululu ate ne weerabira nti awo wennyini we bakwagala sooka weebuze lwaki baakuwanulayo eri gye wali mu nnyonyi mu bire ne bakutuuzeemu tundwe buli we wafunanga omulimu ogenda okole nga kugamba enkya nti ssente zigenda kufuluma ogwo Martin Betta ng'agusazaamu okukakkana nga bulwemu obw'e Nigeria bukuyiseeko bw'atandika buyimbira layisi eri Kenzo w'ataali ayimbira emitwalo 3 nga Mavin Records wali bagisindikira Karema bakeetaaga e Caribbean bakeetaaga mu America bakeetaaga e Bungereza ng'ate ko kagenda kukolera gumu kitundu ogwa dola laba mukama bwakayima ne kafuna baby calm down katokyayinza kasanga gwoli eno bakutemerako ttaka ekyali badde eky'obugagga ky'eggwanga Mwai Museveni oyo atera onnyiiga ennyo lwaki tuyingiza ebyamaguzi ffe tulina okubitunda naye tunaabitunda tutya nga n'ekyamaguzi kye twalina mwakituuzaawo mutumu Kenzo kyali kyamaguzi kya ggwanga ne mwakituuzaawo mutundu omuntu yenna agamba nti Uganda erina okubaako byetunda ebweru wa Uganda nga gwe yatuulira Kenzo n'omuteekaawo emutundu olimba toyagala Uganda waliwo bano ababubbu buy Uganda build Uganda buy Uganda build Uganda nga Kenzo omutuusizaawo mutundwe nga tokkiriza bamugule emitala w'amanja buli omwana lwe yabanga agenda okufuna emirimu nga bamujjako minisita agya balaba mugenda mu palamenti okukakkana ng'eri takyayinayo mirimu kati era kakati Kenzo ne ku international scene ne bwagezaako okuddamu okuyunga ayinza okuddayo ng'ebbeeyi yakola ki yagwa naye ng'erinnya lye lyawandiikibwa ku bisenge byeri ali mu Uganda aloma ku bu YouTube obw'enjawulo Kenzo saagala obeere nga bano abajjegga abatuma bajjega bannaabwe bavuma abaana baabwe obutondo olw'okuba baagala ozannya ebyobufuzi byabwe osukkakaawo kiwesta oyo Kyagulanyi oyo omulaba bwe wawangulanga zi award yayogeranga ekigambo kimu nze abambuuza nti lwaki siwangudde award mbagamba kimu Kenzo yampangulira oba Kenzo azimpanguliranga tolifuna muyimbi akwagala era akwagalizanga Kyagulanyi manyi Kyagulanyi oyo omuntu bw'amutunuulya bamulabanga atayagaliza olw'ekifaananyi kye baba basigamu mu musiige tayagaliza n'osanga ne gwe yaleeta ng'akugaa Kyagulanyi tayagaliza ng'ate emabegako yakugaye yatuwa studio nayambaye muto Mickey Wine n'atuwa Busaabala n'atuwa Kim XP n'atuwa kamera ne tutandika era oluyimba lwe natandikirako baluyita yannimba ate nojja noga tayagaliza then kuggwe n'entegeera yaani mujega kubanga kummwe ababiri wabaawo ali azaamaanya munne mu byentegeera kuggwe n'entegeerayo ani mujega ani mulimba kubanga ng'ovudde ku luyimba olwasooka lwe yakutandikira nga kkubira akajja oba ng'akusimbula emmotoka yagiteekamu ekisunzo n'ebikolwa ebyaddirira byoleka kwagala era bwe wali ojaguza emyaka 10 mu kuyimba wamutwanjuliranga taata ensi wagiraga nti ono ye taata wange watali Bobby tewali Kenzo erinnya Kenzo lyanywa mu linnya Bobby ate gwe ayimirira noga atayagaliza ng'omusajja ne we yabanga congratulatinga ku awaadi zo yagambanga nze abambuuza lwaki siwangulanga ku awaadi eri international mbaddamu kimu nti Kenzo azimpanguliranga kakati omuwanguzi wa zawaadi nomini owa Grammy 2 times ali ku YouTube ali mu buyembe ali mu zimbozi mukati beerako ng'oyogera ku by'obulamu beerako ng'owa gavumenti amagezi nti naye bwe tukola tuti ku by'obulimi ne tuleeta ennimi nga ggwe atambuddeko by the way osobola okutukoppera ennimi Germany
osobola tukoppera ebintu ebyenjawulo gy'otambulidde n'obireeta naye ng'otudde kuloma nakumansa ntungo oba onsonyi okozesa ekigambo kino ey'obubuyabuya butya Museveni bwagaggawazza Bobi Wine. Museveni yagaggawazaako Bobi Wine yekka fe abaavu ani abaatwavuwazza wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yagaba era yajjawo ono yeewa byaggaba ebyokwavuwala byo tayagala kubyewa mulowooza gavumenti yeetera abantu ssente mu nsawo ate abagaggawadde ate bo yebeezi bateeredde muziyeteeramu Bobi Wine nange nteeremu ziteeremu bannayuganda bonna Bobi Wine ataswana kuliisa bannakampala bonna kyamisana kukkuta gavumenti emugaggawazza olw'abasiiba enjala olw'abaana abali ku street wallahi olilake teweevuluga nnyo yes bino ebirala ebyokunoonya ssente we can understand olina byogoba tusobola okuandastandinga naye tezikufuula nnyo ate omubuyabuya mu balabi abawagizi bo abakukkiririzaamu ekibadde kikyatuyambye ezimu ozoogera mu Luganda naye otabikamu Oluzungu erituswala ffe twaligumye ne tugamba ow'enzinambi azinira mu babe ate omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe neneeri gye bakumanyi nga sitooswala kuba otobeka kalanname bagiyita kalannamye ogwo eguba mukeeka otobeka kati eri tuswala so nga nze nalinnyako ku nnyonyi we nayogera Uganda Uganda Eddie Kenzo nga wannimirayo dda maani nga wanterereza dda olugendo muganda wange wannimirayo dda era wali kyakwesiima gye tuli sijja ekyo kikulimba kati tobitta tobyonoona tosukka toyanamya simanyi gw'oyagala kukakasa naye ne wookakasiriza pulatifomu nkyamu kati kibanga nze ndi eno neeyogerera ate nkya nonsanga ku mizindaalo gy'okukyalo lediyo ezo eziriroka ez'ebizindaalo by'okukyalo nze nzenna kakati Kenzo wenna Grammy nomini BET award winner simanya Nickelodeon simanyanga Afrima buli award eri ku mutendera gw'abazito either ogyetabyemu oba ogireese ate okusanga mu buti ku YouTube nga toyogera byotukoppedde eringa Stone Kasozi we yagendayo nanya waliwo bwedda bandigitirizanga mu mbuuza biki bye naleetayo mu Amerika muzze kumansa ntongo nakwogera byakijjegga ebyekibuyabuya onsonyiwe ssebo okukozesa ekigambo ekyo osukkakaawo Mukama yakuwa omukisa otuuse abandi gye bataatuuka ba Red and Weasel bwe baggula oluggi gwe nojja ne weetikka omunyago manyi munnange biralamu amenya oluggi ate si ye yeetikka omuki omunyago ba radio bagenda ne bamenya oluggi nojja ne weetikka omunyago n'otukakasa nti tekyali by chance you are talented kubanga amuga gubadde mukisa bannaye gubadde mukisa n'omukisa nno baganda bange ne bannyinaze okugufuna n'oguretaininga n'ogunyweza ate nakyo kiba kya mukisa nnyo si bangi abagusanga ne bagunyweza kati bw'aba yagunyweza kitegeeza alina ekiki ekitone kubanga yatulaga nti gwali mukisa n'endala n'azireeta n'azikola ki n'azireeta kakati gwe international icon gye tulina oli ku YouTube kyokka bw'otobeekereza Oluganda n'Oluzungu bw'otuswaza kati ndi eno nswala nze sikyawera gwe mulaba wano nswala lwasita waffe kutuula ku YouTube nayogera ebyekijjegga ne Katonda n'amuggyako obuyinza n'amaanyi n'abimuggyako yabimuggyako amaanyi n'obuyinza talina njawulo na musumba omu yatuuka ku mbeera ebuulira enjiri
mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutuukirivu. Kati nga kitaffe ye Museveni, omwana ye Muhoozi, omwoyo omutuukirivu oba yali amutuumya ani? Ndowooza Lwaboogo. Nga bwetyo kati ye bw'asaba. Kati ye ggwe Kenzo ne Katonda omuggyeko amaanyi mu swawu mweno. Atuweera nga yajjawo. Ku Sande Kiteeza Kyagulanyi kati asabirenga Ntebe oba Lwakitula. Taddamu kusabiranga mu kkanisa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.